Ekuba munaku tekya. Wano e Uganda ebizibu bwe biba bigwa munnange biba bifaanagana mu season. Kati eno season ya muliro oba guzze gutya oba gutya, so nga ate era munnange incidents ez'omuliro tezaawukana nnyo ne ku ekyo ekyagwa ekiteezi gye buvuddeko emabega abantu okubeera nti munnange kasasiro bw'atyo yabamira yababuutikira. Kakati muganda wange era omuliro gukomyewo ekamwokya wano, omuliro gukomyewo era wiiki yonna ebadde ya biwoobe oluvannyuma lw'ekitruck ekimotoka ekyabadde kitisa amafuta okugwa wali ekigoogwa. Abantu ne bafa bangi, bali ku bisago eby'amaanyi. Sayidi eyo nga bwe twogera ku kimotoka kino ekyagudde, traffic police eneetera okubeera nga munnange etubuulira bali mu kunoonyereza ku ani nannyini ekimotoka kino okusobola okubeera nga bafuna driver. Tugenda kuba tubiraba. Kakati munnange amawulire bwe gatyo agava wali ekamwokya si malungi yadde n'akamu, kubanga ekiro ekyakeeseza olunaku olwokutaano embeera muganda wange yabadde ezze ku ginnaayo, anti omuliro bwe gutyo munnange gwayokyezza ekitundu kino ekyekyamuka wali ekamwokya, era bangi nnyo ku batuuze sayidi zeeyo tebalina we beegyekaluba, ate era n'ebisago baabuuseewo nabyo. Kati omuliro guno kigambibwa okuba nti ku kiro ekyakeesezza kuba mu kiro ekyakeesezza olunaku olwokutaano gwatandise essaawa 7 eyo ez'ekiro, era reports tezitubuulira oba amawulire agaffe bw'obuuza abantu tebatubuulira ddala nsonga lwaki omuliro guno gwatandise. Jjukira emiriro gino egitandika ekiro egikolerwa ekiro egyo muganda wange egikolera ekiro giteeka okuba nga gitera okubeera nga giriko ensonga mu kiro eyo, si misana wabula mu kiro ne gukoleera. Mujjukira wano paaka yaadi mu Ndeeba engeri ebibanda by'embaawo gye bibadde bijjamu bakugamba mu kiro, paaka yaadi mu kiro, mujjukira mubimanyi bulungi nnyo. Kakati muganda wange ebifaananyi nga bw'obirabaawo abantu bangi nnyo balekeddwa nga tebalina munnange we basula, era nga ezaalibadde ennyumba zaabwe bwe basula bwe zityo zifuuse vvu, era abantu bano n'okutuusa kati nga basobeddwa ekani mu kibira bwe batyo munnange bagezaako okubeera nga balondalonda obuntuntu obwasigadde obutonotono. Muganda wange bino byonna byabaddewo olw'omuliro ogwabaluseewo mu ngeri etaategeerekese ate engeri y'ekibwatukira. Kakati munnange wiiki eno nga binkutegeezezza nti bibadde biwoobe byennyini, kubanga sizoni ya muliro okufa wamu munnange n'okubeera nti ebintu by'abantu byonoonebwa. Mwalabye ekitruck nga kibwatuka wali oluvannyuma lw'okugwa ekigoogwa, era abantu baafudde, ebintu by'abantu byayidde. Mwalabye amayumba kumpi awo wonna, abamu bakyanoonya abantu baabwe be bateebereza okuba nti no munnange bamiisinga era nga bayinza okuba baafiiridde mu njega eno ey'ekigoogwa. Abakugumbya insurance bagezaako kunnyonnyola butya abaafiiriziddwa we balina okubeera nga bakompeseetingibwa. Naye nno munnange abannajjadda investments we bali nnyo okubeera nti nno bakuguza ettaka oba poloti y'endagaano okukosa n'okubeera nti nno basobola okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo oba okuguza ennyumba ewedde nga toyagala kutawaana n'abazimbi bano nno. Era still balina abakubi ba pulaani okukosa n'okubeera nti nno ebintu by'ettaka babitegeerera ddala, era basobola okubeera nga bakulambika bulungi nnyo ku kyapa ky'ogenda okugulako nga bamaze okubeera nga bakinoonyerezaako nti gula oba togula, kubanga ebyapa byafuuka ebyapa. Waliwo ebyapa ebipya bye bakoleredde n'ebyapa ebikadde. Kati muganda wange gwe afunye ku kyapa kino ekipya kye baageeta obugesi, oli bw'alijja ng'alina ekyapa kiri original mmwe bajja kuba tebababala
kale olina okubeera nga okwasaganya abannajjadda investments basobole okubeera nga bakulabula oleme kufiirwa. Kati bwe bayagala okukola project kusimba miti kale tunsi oba oyagala kulimira ku ttaka lyo ng'olirina eyo toyagala kulitunda era basobola okukuyambako ne mutegeeragana balina abakugu basobola okubeera nti balabirira ebintu ebyo paka ebbanga lyemukkaanyizza. Abantu basimbye ensuku z'amatooke, abantu basimbye emmwanyi, abantu basimbye kale tunsi n'ebirala. Kale abannajjadda investments gwe bakwasaganye nabo bakukwasaganye kubeera ku mukulu Kizza Shafiq namba ze ziri awo. Najjadda investments ffe wano gwe tumanyi gwe twogera naye. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti ng'oggyeko enjega eyagudde wali ekigoogwa wano ate Kamwokya tebatubuulira bantu bameka oba nti waliwo abaafudde tebannaba kubaawo nti baafudde naye abaabuusewo n'ebisago tebatubuulira nti bali bwe bati oba bwe bati. Katusabe ate bakireme kubeera ng'ekigoogwa kubanga ekigoogwa muganda wange gwe bw'olabanga ekimotoka ky'amafuta nga kigudde munnange togenda kusena mafuta kubanga gatwala bulamu bwo. Omuliro guba gugenda kukolera essaawa yonna. Still ku nsonga z'ekigoogwa biki ebifeeyo kubanga kitwaka kino kyagudde naye driver ne batugamba nti yabuuseemu n'adduka. Emmotoka zino ebiseera bino kati zivugibwa omuntu omu tewabaawo tandboy tebatera kubeera nga bavuga ne batandboy babe babeeramu bokka bokka. Kati munnange driver bakyamunoonya akyabuze era kati kyebasigazza kubeera nga banoonya ani nannyini emmotoka eno eyakutte omuliro netta abantu 15 era munnange abawerera ddala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi ennaku 5 ndowooza kati ezaakayita zitukubye emabega. Poliisi kyekoze kwe kubeera nti egenda mu Uganda Revenue Authority basobole okubeera nga bayambibwako okubeera nga ba-identifying truck owner. Ono bamala okubeera nga bamuzuudde yagenda ate okubeera nga atubuulira ani eyabadde omugoba w'emmotoka eno. Spokesperson owa police Patrick Onyango akakasiza bino byonna n'agamba nti ababiri bano nannyini mmotoka ne driver tebannaba kubeera nga babategeera bulungi nnyo naye abanoonyereza ku nsonga eno bwe batyo bagenze dda ne batuukirira agencies ezikwasaganya okuwandiisa ebidduka registration eya vehicles basobole okubeera nga bafuna details. Era omukulu Onyango atugamba nti bamaze dda okubeera nga bajjuza police form 28 era ne bawandiikira Uganda Revenue Authority okubeera nga ebawa akawunvu n'akagga ku nannyini trailer kino ekyagudde ekivaako omuliro ogwayokeza abantu. Era nga bagamba nti oyo driver wakufunibwa nga nannyini mmotoka afunyise kubanga yagenda okuba nga ababuulira nti yabadde evugibwa muntu bw'ati ne bw'ati. Ebyo byonna biva eri Senior Superintendent of Police Onyango. Kale munnange kitanka kino kimotoka ekyabadde kyetisse amafuta mu kitanka kyakyo kigambibwa okuba nti kyabadde kigezaako okusala taxi. Mwabadde mujjudde abantu omanyi aba taxi bamala gasimba kati oli aba aleese ekimotoka taxi esimbye mu luguudo makkati balinze musaabaze. Omusajja wattu agezaako okubeera nga awugula ekimotoka okakana munnange n'aluuzinga control era n'akikuba ekigo naye nga enjega yavudde ku taxi eyabadde esimbye mu luguudo mu makkati nga bali mu kuyita basaabaze. Kale abantu mugezaako munnange okuyoola ku mafuta bwe batyo muganda wange ekimotoka ne kibwatuka ne kikwata omuliro. Driver yabuuseemu nabaga bannange muveewo mudduke ne bagaana. 10 baafiiriddewo awo ewatali yadde okwenyeenya ate abalala munnange baafudde babatwala mu malwaliro. 25 bagamba nti bano bakyalwanagana na bulamu bwabwe mu malwaliro era nga 15 ku abo munnange bali mu intensive care unit
abasinga ku bo bali Kiruddu mu ddwaliro ly'Ekiruddu. Kakati munnange emmotoka eno aba Ministry of Works and Transport bwe batyo nabo bakyakwasaganya ensonga ya registration, era spokesperson owa Ministry of Works and Transport Susan Katayire yagambye nti balina number plate era bagenda kubeera nga bategeera ddala nyini mmotoka eno yani, naye n'agamba nti tanaba kubeera nga akimanya nti oba poliisi ddala kituufu yabawandiikidde okubeera nti bafuna details oba nedda. Naye emyaka 10 egiyise emabega Uganda Police Force bano baateekawo okulambika eri kampani eziri emmotoka bino birukululana nti balina okubeera nga bababuulira oba basharinga details abababuulira ebikwata ku mmotoka ezo wamu ne badriver baazo abasaabaza ebyamaguzi byabwe okusobola okubeera nti nno beewala bo kye bayita terror accidents oba incidents. Kati olwo singa ekintu ng'ekyo kiba kibaddewo kiba kitegeeza nti basobola okumanya amangu kati nga ku nsonga eno nti kiba kiyinza okubanguyiriza okubeera nga bamanya. Ne poliisi bwe batyo balina okubeera nga basigaza register eya tanki ey'amafuta ne badrivers basobole okubeera nga bakola proper inspection wamu ne verification. Newankubadde ng'ebiseera ebimu poliisi ekyaka bukyasi n'ekintu awo mu ngeri y'okubuguumirira ate ne bakivaako kyetumanyi, era Onyango teyatunyonnyodde oba ddala kituufu bakyenfuusinga kino bakyakiteekamu amaanyi ekyokuregistaringa ebimotoka bino ebyamafuta n'abagoba baabyo oba nedda. Omukulu William Busuulwa ono ye chairman owa Uganda National Transport Alliance yategeeza n'agamba nti ekituufu naye driver ono abadde tamumanyi ng'omuntu, naye asuubira okuba nti poliisi bw'ekwata number plate negisharinga ne Uganda Revenue Authority wamu ne Ministry of Works bagenda kuba bategeera nanyini mmotoka eno, era kati nanyini mmotoka yagenda okubeera nga aleeta driver eyakibaddemu bannange ekyakoledde akabenje okusinziira ku mateeka aga traffic oba traffic laws, nti nanyini mmotoka aba alina okuba nga amanyi driver we era ebimukwatako byonna aba birina, kitegeeza nti asobola okubeera nga abesharinga ne poliisi, kubanga amateeka gagamba nti nanyini mmotoka alina okubeera nga abeera ne kopi eza driving permit n'ebikwata ku driver we, era nanyini mmotoka kiba kitegeeza nti aba alina okuba nga abiwaayo eri poliisi singa wabaawo traffic offense. Kati omukulu Busuulwa agamba nti abasinga obungi ku balina ebimotoka ebyo oba abalina emmotoka ezitransportinga tebatera kubeera nga bagoberera amateeka ngaago ebiseera ebimu, era companies ennene zo zitera okubeera nga zigoberera obaolyawo amateeka nga ziba n'ebikwata ku abo abavuga ebimotoka byabwe, era nga n'amateeka gabwe gatyo gabalagira okubeera nti tebakkiriza mipiira mikadde kubeera nti nno gikozesebwa ku mmotoka ezeetikka ebintu ebinene. Naye waliwo nze olumu zendaba nga emipiira gyaggwirako ddala nga newuzi zirabika. Kale era n'ebitruck ebikadde babigaana okubeera nga byetikka ebintu. Naye muganda wange waliwo olunaku lumu tuba twambuka oyita ku Northern Bypass Road kati odda side y'Ebusega tonatuuka ku nkulu ng'eno eya waggulu eri egenda ku Masaka Road. Kati awo nyini we tuli awo twakava ku Northern awo twambuka ekimotoka nga Tanboy avuddeyo bw'atega ekijinji bwe kidde emabega bwekiti kyokka tuli mu jjaamu, ne ngamba bannange kati laba wano kyokka nga nkiri mabega bwendi, era ndina okukubirawo pulaani singa nkiraba bwendi sikigenderako nnyo, era ne Tanboy bw'atugamba tosembera tojja nnyo, ne ngamba banne wano kufa kwenyini nga tikisa ate ebintu bizito nnyo, era nange nga nkipinze distance ne ngamba singa alaba nga kigira wano kuba bukubi ku pavement kazuguzugu ne nnumba sayidi eri siina gafiire eno, era olwagira nenvayo nenzira mu layini endala ne ngamba wange
sijja kweteekera kale ne ŋŋamba kati emmotoka yange eno. So nga ate era munnange amateeka gabalagira okubeera nti nno kabuba obulamu companies ennene obulamu bw'abadriver bwabwe balina okubeera nga babukebera buli mwaka emirundi 2 balina okumukebera, balina okukola health examinations olwo baziyize okubeera nti bano bakola ensobi ku nguudo, kubanga truck driver talina kubeera nga avuga essaawa ezisukka 8 buli lunaku. Bwe bagamba nti driver talina kuvuga essaawa zisukka 8, naye munnange weesanga nga bazivuga olw'ensonga ezimu oba endala. Ennaku zino kampani zino ennene zirina software bwe zikozesa n'obuuma bwe bateeka mu mmotoka zaabwe bi trucks byabwe ebyo. Ojja genda okwesanga nga oba driver alina ensobi gy'akoze oba ayimiridde awantu ne balaba nga tatambula kuba babeera babitrackinga. Kati bu devices buno kasobola okuyimiriza emmotoka nieba nga tevaawo awo, we ne bw'ogikoleza terina gy'eraga esigala awo. Obwo babulina era ndowooza babuteekamu kubeera nti bo tebafiirizibwa bibatunuulire byokka, n'ebino ebisigadde nti okuwonya obulamu bw'abantu n'okukendeeza obubenje ku nguudo bayinza okuba tebabitunuulira nnyo, wabula bateekamu bu tracking device. Ayimiridde awo akola ki, amazewo bbanga ki, avugidde ebbanga ki otuuka eno, obwedda akola ki, ebyo byonna babitunuulira. Era ndowooza nsonga yakuba nti bo tebafiirizibwa.